Yes. We are trying to bring it, but we are not supporting it. We don't want. That's why we are doing about it. Just showing what. Yageze mu bivulu cause mwanyi mwana ageze wasenga be with your child. Funa katono tuliye olyele mwana wo ngo omulinda. Adjudicator will help us to say. Friend indeed. Money don't show now. I don't keep some for you. Yes, that has been King Solomon with a traditional folk song.
whereby 24 are girls, 19 are boys. All of them are graduating today. Thank you so much. Amen. I say this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May God bless you. Twagala okubalaga abantu nti wadde nga mwana muto muno mugenda kuvaamu head prefect ow'essomero, mugenda kuvaamu kansala, mugenda kuvaamu meya w'ekibuga. Katwaga tubulira abaana bano ebintu ebibazzaamu essuubi. By Kaira Guidance bano batandise dda boogera kyebaga, I want to be a doctor, I want to be a lawyer, I want to be a minister. Katulina okuba nga abaana bano tuba motivatinga basobole okufuna ebyo bye baagala. And that is my message. Abazadde njagala kubeebaza mwebale okuweerera abaana. Naye abaana tubayigirize empisa, tuleme bayigiriza mize. Omwana kyalaba kyakola. Gwe omuzadde kyokola omwana kyakoppa. Bw'ojja wano eno ng'oyambadde siritingi eva eno paka ekoma eno mwe bamaama, omwana agenda kukula ng'amanyi nti ekyo kisoboka, kansala akyogeddeko. Bw'ojja wano eno ng'oyambadde bubi, omwana kyagenda okulaba. Taata bw'obanga tojja ku ssomero kola abaana bye bakola mu ssomero, naye bw'akula kyagenda okukola. Bw'alaba maama byakola awaka. Abazadde tweyise bulungi, tuleme kuyomba nga abaana batulaba. Bataata tuleme kuba bamaama nga abaana batulaba. Abasajja bataata abali wano, bw'obanga ovaawo oleke emmere awaka, kubanga omwana ono alaba obuvunaanyizibwa bwa taata. Ne bataata twayiga kati okuleka 3,000 4,000, twayiga ogafa osasulako kitundu, noonya fiizi ezisigaddeyo zitwaleyo. Ebyo tebigenda tutwala ggwanga lyaffe mu maaso. Mwebale ddala temulekerera baana baffe kuba be bakulembeze ab'enkya. Nga maliriza njagala okwebaza dayirekita atambudde wamu nnyo n'Obwakabaka bwa Buganda. Ogomulansibwa Mwendagoma mbadde ku ssomero Merita Christian Junior School nga nkiikiridde Ssekiboobo ow'essaza ly'Ekyaddo. Ssekiboobo antumye okukubiriza abazadde okukuuma abaana mu bw'obulamu, ate n'okubayigiriza emirimu gy'emikono, ate n'ennyambala, era n'abaana okulabika nti abazadde bakuuma abaana baabwe ng'omusingi ogutandikirwako abaleme balekera basomesa. Nga febeere cherishing our culture, ebyobuwangwa byaffe ebyennono zaffe tubenga tubiwa omuzinzi, kuba ensi gye tutambuliramu ennaku zino si nnyangu. Tuli bantu tulina cultures ez'enjawulo, twagala okulaba ebyedda bitambula bitya, tukyabikuumye oba tugenda guno omulembe oguliwo. Kale yeyemu ku nsonga lwaki twasalawo okubeera n'omukolo bwe wadde oyagala kusoma kubeera dokita, naye olina gy'osibuka bwe buwanga bwaffe, tolina gy'oligenda n'ofuuka Muganda tokyokutaayaaya. Bw'olaba nga waka oluusi oba wamutamye, tulina churches. Laba church ennungi omutwale eryo programu ennungi abe nga abaako kyayiga. Ekigambo kya Mukama kikulu nnyo era nawe tukiteekako nnyo omulaka, era y'emu y'ensonga lwaki essomero lyaffe twali Tumaani Christian School. N'olw'ensonga eyo mbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe amalungi n'omwaka ogujja ffe tukya